kampuni yange antwale ku ofiisi naye sidde mu kiyumba. Antwale ku ofiisi yange. Nenga bambi gwe wenna aliyo amanyi kono kadama oba amanyi kampuni yonna gye yayitiramu oba amanyi famire ye bannange tobadde tusaba kuyambi muveyo mutuyambe bambi kadama ali mu mbeera mbi ono omuwala bamuyita Halima abadde ajja akola vidiyo oba mwana wa waka oba baba nga olaba amukozesa zi live ez'empaka amukozesa vidiyo amuzinisa amazina akola ki kati munnange ono omwana yakoze ki ono omwana yatolose olw'embeera embi y'abadde amuyisaamu wano mu kamera abadde amulaga nti namuyisa bulungi naye ng'oluva mu kamera kuba omwana tufunyeko audio obumu nga babadde bali mu lukwe olwaggulo ku muta kati ssaawa zino ono omusajja yamutaddeko emisango gisse emisango era yamutaddeko ensimbi ezitokomokera ddala kugamba nga singa oba zizo ensimbi singa oba ozitadde mu za Uganda nga ziri mu bukadde 18 kumpi nga zisobola okuleeta ne bakadama abalala bameka abalala babiri ne bambi mukwano gwe wenna amanyi kono omuwala oba amanyi kampuni gye yayitiramu bambi tubali tusaba buyambi tutaase obulamu bw'ono omwana Halima kuba ye ali mu mbeera mbi nimba mbadde kusaba video ino gimpereka like era n'ensaba mukwano gwenna ate naye kusubscribe wano ku Suvia News nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kyemba nteekayo ngenda sooka mbateereko bu video obw'enjawulo ono omusajja empisa gy'abadde ayisaamu omwana kati ssaawa zino ye yeerungiyiza bambi mujje tutaase omwana kugamba nkoze video eno nga mpulira obulumi ku mutima obw'amaanyi kakuteereko bu video olabe omwana embeera. Waliwo ekitagatta mu nsonga za Halima. Waliwo ensonga ennene ennyo eri mabega wa nsonga za Halima. Akapande ako kolaba waggulu nkajje ku peegi ya muvubuka Halima wabadde akoleeka. Njagala ombuulire kadama omwezi bamusasula $809. Akapande ako waggulu kalaga nti famire etaddewo 50,000 eri omuntu yenna amanyi Halima waali. 50,000 si za Uganda, si za diramu, si za Saudi Arabia riyalo, 50,000 za dola. Bozivungisa n'ozizza mu ze Uganda zivamu $18,000,000 kumpi 2. Essente ezo ne kadama tazitereka mu myaka 2 ng'akoledde Omuwarabu. Lwaki famire nevuddeyo neteekawo 50,000 eza dola? Ate nno maama tali ku 50,000 ali wiringi okuteekamu essente ziwera n'ogumu ekitundu ezikunukkiriza mu miliyoni nga 45. Waliwo ensonga ennene eri emabega w'ebintu bya Halima. Halima bw'aba badde takolera famire y'abatujju kirabika nga Halima yavuddeyo ali lubuto. Halima yonna gy'olivaayo oyogere lwaki famire neekunoonya bweti. Kimanyikiddwa nti Abawarabu bw'ofuna olubuto engeri gye bataagala kuzaala misaayi gya wala bakola ekisoboka okwata omuntu oyo either gyemu olubuto oba attibwe. Nenze kye ntandise okusuubira bw'abanga Halima omuvubuka ono yali yakozesa nga bafunye olubuto vaayo oyogere oyambibwe. Tusaba bakulu mwenna muyingire ku nsonga za Halima kubanga ensonga z'abakadama nnyingi nnyo ezibaddewo nga tezoogerwako naye buli woyita ku posti ya Muwarabu yenna ku TikTok ataddeko Halima. Twagala Halima, Halima akwatibwe, Halima aleetebwe, Halima yakoze ki? Ensonga zino zisukka ne ku ssente zibagamba Halima ze yabbiddwa. Halima alina okuba nga alina ekyama ekinene ne famire eno. Alina okuba nga ensonga nnene. Abawarabu bulijjo abawala babaddukako bakadama ne babaleka kubanga baba bamanyi nti basobola okufuna kadama omulala. Naye lwaki famire eno eremeddeko nnyo n'esinziira? Balabeke nga bakwata Halima baagala kumutta, baagala kumukola ki? Tusaba muyingire abanene mu nsonga za Halima kubanga singa akwatibwa naawe Halima weegendereze gy'obeera bandiyagala okuwaayo kubanga ssente zino omutwalo gumu n'ekitundu ogwa dola kumpi $405. Halima oli lubuto lwa famire eno. Kino tekibanga. أنا كلام حليمة أنت ساكت. حليمة أنا بابا أنت. محمد لهذه الدرجة شكلها ما شبتني. حليمة
You are stupid. Saudis, you've killed our African people. Now you are here in camera smiling. Look at this idiot. Don't say even it again. Now you are laughing. Laughing for what? Laughing for your stupid mind. Let me tell you this. No, don't tell me. Islam came from Saudi Arabia, but you Saudis, you are very evil. You are satanic. You are satanic. And let me promise you this. The biggest percentage of Arabic people from Saudi Arabia, they will not see Jannah. You will not see heaven. Because you have bad hearts, you people. You treat workers as slaves. Why? You're done. What is that? You're done. And don't think that you will hinder me from talking the facts. No, the fact